South Africa we want to ogenda ndowooza nga obaddeko ku street. Omuntu yenna atamanyi street bulamu bwa ku street South Africa tolinayo mirimu. Okusinziira nga kunze in my opinion nga tobaddeko mu bulamu bwa street nga tomanyi kugatta kugabiza kwawula nga tomanyi kubaako bw'owuguusa mu lulimi olwa street South Africa batolinayo mulimu. Newo malayo emyaka 20 okomawo ng'okomyewo na bitundu bya kyama. Kale buterevu nkwanirizaako omulungi tulaba yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba. Abasinziira mu America Boston awo Waltham tubabuuzaako mwebale kubeera nga mugoberera Happy King Uganda. Ate wamu ne baganda baffe abasinziire Bungereza awo ninawo Aunty Viola, ninawo Olivia, ninawo Chana Chambata ate nga ndi naye wano olwaleero ninawo muganda wange Jogaya. Naku zino bangaya akyusa erinnya naye nga nkubuuzaako muganda wange yonna gy'osinzidde. Tuli wano we tusinzidde mu Lubiri. Lwesijja kwogerako nnyo omanyi muyinza okwagala okumanya Happy King entebe ye yesuuba nyinza kujja ddi ne njituulamu naye nga tuli wano mu Lubiri we tusinzidde. Ndi ne musajja wange ono myaka 10 years plus nga tuli fenna nga tukola fenna era neerangirira okuba nga nze munnamawulire we gw'alina kati we musangako omulala oba olina okusasula fayini naye nga tuli wano tugenda kunyumyamuko. Abantu babadde baŋŋamba emboozi ye South Africa eyo emboozi nga teyaggwayo naye embubozi yalimu obukoowu bw'ennyonyi so kyovula atwagikomya wakati naye ng'olwaleero tugenda kutunuulira ebintu bingi nnyo. Tugenda kutunuulira emirimu gy'omu South Africa. Kiki ekireetera abantu bangi nnyo abagenze emmanga awo ebintu ne bitatambula bulungi ne bakomawo oba oli awo na mibiri gyabwe nga bwe bagenda. Abalala ne bakomawo ne batulimbalimba nti ebintu babikwatidde ku kisaawe ky'ennyonyi naye ate ogenda okulinda emyaka nga giweze n'ogamba nna ebintu bye bakwata tebirivaayo. Kale tugenda kunyumyamu 1 2 3 naye muganda wange kasooka eyanjulira abamulaba. Omusajja ono artist. Bwenjogera ku artist kitegeeza nti muyimbi. Artist aba akola ebintu bingi nnyo naddala kasita bibanga bitambulira mu art oyo. Musajja munnabyamizannyo legendary celebrated George Will Dive. Buuza ku batulaba. Abawuliza bonna abali ku Happy Kings Uganda amanya n'eddoboozi bampita George Will Dive ow'okumwalo Chana Chambata mwami Galiwango ly'eryobujjajja. Nga nsinzira ku mutala ndi wa kumwalo ni musajja muvubi nvuba kyonna ekizza kisobola okugenda mu nsawo siboola. Sanyiso bawuliriza ate nate nva mu Mamba Music, Mamba Empire, Mamba Nation era nga tuzze okuba nga tuwayaamuuko nako lwaleero. Obulamu bugamba ki muganda wange? Neeyagala nnyirira ndya era nga bwondaba. Obulamu olina engeri gy'obugonzezzaamu. Obulamu bufudde nnyo obwangu. Okikola otya? Kisa kya Mukama bw'okkiriza buli w'olikkiririzaamu ekyo ekikuli mu maaso kinene oba kitono buli w'olikikkiririzaamu olina engeri gwe gy'ofunamu obumativu mu ekyo ekikulimu. So obulamu olulinga lugendo tosobola dduggusa wabula otambulako olw'otambulako. So nze we nakitegeera bwe ntyo nensobola okuba nga neewe essanyu newe mbanga sirinaamu oyinza okulowooza nti asitudde bunnawolovu. George Will Dive ki ekiriwo? Ekiriwo buli kimu weekiri kuba ewange tewali kitabaawo buli kimu kibaawo. So mpozi oyogedde ku lugendo lwange lwe nakomya mu kkubo. Owaye twagala ne tujja ng'ennyonyi ekutuddemu neŋŋamba omusajja katumuweemu liivu. Yogera ebintu ebituufu. Ngamba eryato mwalo nisajja muvubi. Eryato wakoowa nnyo. Ogira n'ogirooti. Kakati muganda wange we twakoma wenjagala tutandikire
Mpozi twakomawa omanyi okunkwata fast ntwala kaguddeyo anyway nga tunagenda gye twakoma emyaka gy'obuze byobadde okwasaganya bintu bibadde bitambula biti nga bwe nkugambye nti kisa kya Mukama buli w'omukkiririzaamu ebintu nebiba birimu olusozi ofuna engeri gy'obitambuzaamu ate nze nga George Will Dive ewange kiri nti buli wendaba olusozi ndabawo omukisa neeyunira nnyo embeera ekalubye buli wolibeera mu mbeera ng'olina by'osanze mu maaso nga bikaluba manya singa ofuna obuvumu n'otambula obuzibu obwo n'obutuuka waggulu kyekiba kiddako mbuuza gwe kuba kuserengeta so obulamu ndi musajja akola emirimu egyalejjalejja ndi musajja omuyimbi artist ndi musajja agatta emu ku emu ndi musajja anoonya sente so mu kutwaliza awamu oyinza okumbuuza ye bannaye okola mulimu ki Will Dive ndi mupakasi ndi munoonya wakugatta wenkawulidde okawuliddewa nate sirira nzikwata ogatteemu n'emu nero neoŋŋamba nti Abbey Kings mwana wa maama ninayo ekiyumba ekyokwera nga nkuŋŋanya wano abantu bange babonimaani bagundi bonna nga tugenda twera ekiyumba kyo nga fe otutemera nga tufunamu ekikwatagana n'okufuna awo siva totankasi awo siva ni musajja munoonya ekirungi bw'onoonya ate ogabanako n'abo banno ate kyekyasinza okubeera ekirungi ndi omu ku abo nno b'ogabanyizaako era nsiima okubanga ensonga ezo oyagala kundeetera bantu wano wange ku mwalo Will Dive naffe ssebo tujjeemu yenjogera ya leero tujjeemu ati kakati abantu kye balina okumanya okugabana omuntu asobola okugabana naawe naye ogattako oba otoolako ebintu ebyo bibiri nnyo nina ebiseera ebisinga ensonga zentera okwogerako neŋŋamba abantu nti mulekerawo okutunoonya nga mutwetaaga mulina kye mutwetaagako amasimu bagakuba mu bizibu mu kufiirwa tebakuba kubuuza wasuza otya naye mukube kusimu mutubuuzeeko bwe bitambula naye mpozi era awo Abbey King kyemmanyi kiri nti bagoba aguyina enduulu bagikubira oyo akutte ettu bw'oba nga tolina impact in any way teri agenda kukunoonya so n'okukunoonya nakyo ate okyebaliza Mukama kitegeeza olina mayiro z'otambudde olina ettaffaali ly'ozimbye olina ky'okozeewo so kati kidde eri ggwe n'okugabanya nakwo era guba mutima eba mmeeme ate tekikukakatikako so kyenvudde ngamba nti guba mutima n'omuti ogutalina bibala teri agukasukako nkonyogo kale muganda wange South Africa emmanga awo oli omu ku bannayuganda abaayita wansi n'oyita mu nsasageze wanyumyako ez'enjawulo ng'anoonya stars zange okulaba nga zaaka nziwe omuliro ng'onoonya ansa anoonya ansa olugendo olwo walutunyumiza ennyingira gye wayingira engatto ze bakkuba nagendera mu ngatto nnya nasookamu akasookamu nenkayingiza mu gambutuse ennene nga gambutuse erina weerina okuntuusa then ziri ezigadde zinnyongereyo anti nga simanyi kubanga jjukira nagenda ogenda nga sirina gwe ŋŋenda kusisinkana nga ŋŋenze kutomera briefly njagala olugendo luno tulutandike bwe tuti ataalaba mboozi eri yasooka njagala omumenyeremenyere briefly n'otalandaga nnyo but n'omumenyeramu okuviira ddala wano ku mwala nga muyingira South Africa kati olugendo lwe South Africa abatulaba bonna oba batuwuliriza ku Abbey Kings Uganda buli omu ayina engeri gy'alutambulamu nga bw'omanyi nti buli omu ayina olugero lwe buli omu ayina engeri Mukama ate gy'amuyimusaamu oba gy'amutambuzaamu naye ng'abantu abasinga e South Africa nze nsuubira singa nsobola okuzzaayo olutambi emabega osanga mba sisobola kugendayo
essaawa zino because South Africa we wantu wogenda ndowooza nga obaddeko ku street omuntu yenna atamanyi street bulamu bwa ku street South Africa tolinayo mirimu okusinziira nga kunze in my opinion nga tobaddeko mu bulamu bwa street nga tomanyi kugatta kugabiza kwawula nga tomanyi kubaako bw'owuguusa mu lulimi olwa street South Africa oba tolinayo mulimu newe omalayo emyaka 20 okomawo ng'okomyewo na bitundu bya kyama ng'ekyobugagga agati kwegamba okuleeta ekifaananyi obulungi nga tonneeyongerayo George olina okubaamu embeera y'okuzoganya embeera y'okuzoganya olina okuba ng'osobola okugamba Abe King nti munnaye ndi Busia naye ng'oli Kampala ng'ate osobola okukuba ekifaananyi n'omulagira ddala n'omumatiriza nti ddala ndi Busia naye bw'oba nga gw'oli Mukomba Modaali oba oli wa Sigida nga gw'oli mubbi wa Mukama Katonda wange yabimala ng'oli mu 1+2 equals 3 South Africa tolinayo lugendo naye ng'ate bafuna sente bazifunira ddala woba nga osobola okulindirira enjuba nti enjuba ejja kuvaayo wansi saawa efuluma saawa meka 3 olina okugirinda paka lweneegwa kati olina okuba n'obugumiikirizo obwo n'enjala erina okukuluma mu time eyo enjuba gyevuddeyo ogumiikirize enjuba etambule paka gyeneekola ki kati enjuba gyeneegwa abayoola bakola ki ge bayita amajaani nti amajaani twagakubye naye kati woba nga olina obuvunaanyizibwa oba you a family man olina abaana bolina okutuweerayo school fees olina ab'okugira South Africa gyesonyiwe genda mu kiyumba Saudi Arabia genda mu kiyumba Qatar Dubai South Africa si abanafu kati nze nagituukamu mu mbeera yonna because I'm talking with experience. I've been there, I've seen it, I've handled it kubeera navaayo nga nkutte so sisobola ate kugamba muntu mulala muntu wange mu recommending ati asobola genda because byonna bye nayitamu okulaba nga ntuukayo ne decision gye nakola nti namalayo emyaka 2 ne ngamba enough is enough, this is not where I belong. Ola nali nina okutetenkanya ndabe nga ate mbaka amapesa amalala genkola ki genyiga. Tunyumize ku bulamu bwo mu South Africa. Waliwo ekigambo kyentera okuwulira ennyo ku internet kye bagamba okukuba omuteeja. Ekigambo ekyo kitegeeza ki? Kati omuteeja ye yandibadde nga customer. Kati naye mu nsi eri gye twogerako eri customer wanjawulo kubanga customer nja kuleetera ngambe nti amazzi gange gano ga mitwalo 2 ng'okimanyi ga mitwalo emeka 2 naye ate mu nsi eri e South Africa amazzi gano ag'emitwalo 2 nsobola okugamba za gawuni imaginary gown nenga tuuma kyenjagala nenkuteekamu n'essuubi nti amazzi gano gasobola okumalira ebizibu byo byonna era nga wobiraba ne mu makanisa agamu abasumba baffe bakitaffe mu Katonda era we babikola neri gye kiri era waliwo olumu natula ne ŋŋamba naye okimanyi nti bakitaffe mu Katonda baneeno basobola okugwira ddala mu maketi yawali South Africa bulungi ne bakubira ddala kubanga bw'obanga otudde n'otunula ku church ezimu bakitaffe mu Katonda abamu bye bakola tulabirabira nga ye business eri wansi wali era bakitaffe mu Katonda bo bateguzi balungi mu lulimi olutuufu bateguzi bateguzi balungi so kakati oyogede kutegula ekyokuba omuteeja aba South Africa bannansi balwa nnyo mu bufuzi obw'abazungu colonization
nti n'olwaleero bakyatambulira ku ntegeka bali abazungu ze balekawo kubanga azuukuka ku makya omu South Africa munansi n'akwata lunch box n'ateekamu omugaati n'ateekamu gundi ebeera nga sandwich n'agisiba oba ataddemu eggi n'asiba n'ateeka mu baaga n'adduka n'alinnya baasi n'emutwala ku train n'alinnya train n'emutwala ku mulimu n'agenda n'akola ku lunch n'ajjayo lunch box ye n'agirya kawungeezi n'adduka mangu n'akwata train n'emuzzaayo awaka n'agendako mu biduuka waliwo we batunda omwenge owulira ebyo n'ajjayo obucupa bwe obwa hansa oba 2 3 oba kiwayini n'akiteeka mu baaga n'agenda awaka n'ateekako TV ne baleeta ekyokulya dina ne yeebaka n'akeera ku makya n'akola kyekimu. So it is a programmed thing. Kakati ate kirajjukira bo bakkiriza nnyo mu cultures. Shaka Zulu bakkiriza nnyo mu bintu ebyo owulira. So kati olwokubanga tebali nnyo exposed to the culture, to the outside world. Kati gwe bwojja n'obajjamu balaba kintu kyanjawulo. So obagamba nti nze gwe Professor Habi King oze ojjanjaba kino tebaagala kumanya oba kituufu kiki naye gwe bakuwa obwesigwa bakuteekamu trust bakubelievingiramu nti kyobagamba kyekyo kyennyini owulira. So kakati abagwira nyinza okugamba nti sijja kukosa kigambo abuse kikibadde kimenya ne olambadde enjira tulinga aba abusing trust yaabwe naye ati naffe tulina bye tubawonya kubanga abe omuntu ajja kujja agambe oyinza okubeera nga azzeewo oli musawo najja n'akugamba gundi mukazi wange njagala kumutta naye naguze edda n'abagenda omufumita obuso naye n'omubuuza kati ki ekikuleese ewange n'akugamba njagala onkolera eddagala nga ne baba babakutte nze banneerabidde tebasobola kugamba nti ono yatutumye kati oyinza kikola otya ekintu ng'ekyo bazeewuwo gwe spiritualist oba herbalist bazze tebazze kugamba nti baagala obattira omuntu oli wabula baagala obawa eddagala nti oli gwe basindise be basindise ote we babakwata baleme gamba nti abe atusindise kati mu mbeera ng'eyo okola otya nkizizzeewuwo. How do you manage that situation? Someone comes to you akugaye munnaye mukazi wange namusindikidde abantu bamutte naye benasindise weba in case nga babakutte saagala bakole bajjukire nti nze nabasindise bazzeewo okola otya. Sookonye ku mazzi katonyemu ku lwendo lw'amazzi sookonye ku mazzi kubanga kye ekibuuzo kizibu kisindiseewo naye ate oli waddembo kinkomezaawo kankizeewo ssebo omanyi mu ngule bagenda ne bagamba wakasanke ekibuuzo kituulemu wakinkomezaawo kati mu mbeera ng'eyo osooka neweteeka mu mbeera nti osanga Mukama Katonda ayagadde akukozese. Bannabbi abaasookawo engeri gye baakolangamu ebintu byabwe baagikolanga ne babaawo bye bakola ne babituusa ulira kyonna kye baakolanga olw'okuba nti baali bannabbi baawandiikibwangako nti mu mbeera bweti bwe yagwawo nabbi yakola atya nti yakola kino na kino na kino n'abanga embeera kati sigamba nti nno njala kweteeka mu bigere ebyo wabula mbadde njala kulengezaako bulengeza kati mu mbeera osooka notuna n'ogamba watyanga Mukama Katonda ayagadde kukozesa nze nsobole okutaasa omukyalo oli gwe bakola ki gwe bagenda okutta watya singa babadde tebazze wange ne bagenda ew'omuntu omulala kitegeeza omukyalo nti bakuleetedde omuntu omulimu bagukuwadde kuba guba mulimu kuba naawe oba onoonya abaana kye banaalya onoonya za kameeza kati mu mbeera ng'eyo
oyina priority yo eyina okusooka okutaasa omukyala naate jjukira onazze nga ye kyayagala kiki kirala ayagala omukyala bamutte baleme kujjukira ki ye yabasindise kaakati nga sinakuwa ansa ntuufu nsooka okukuzaayo nti ono gwe bazzeeko omusawo agenda okuba nga akwasaganya embeera eno naye abeera ku mulimu ng'akola abaana eka balina okulya balina okusoma balina okujjanjabibwa mukyala alina okusiba envi nensooka nenkuzaayo ku kamunye eyita mu bbanga nga bw'ogiraba ebukoko bwaffe bwayibiisa amagi gaabo naku 21 bugamaamidde bwaludde bujja n'ebiwawaatiro buti obukoko ne bwekweka eno kati kamunye eyita mu bbanga nayo neerengera era nayo nga nayo mutonzi yagitonda era nayo esaba katonda omukutaata nina okufuna ekyokulya obwana bwange obuli ku ttabi waggulu nabwo mbutwalire ki kati mu mbeera ng'eyo ndowooza olabye circle of life wetambula circle of what of life kaakati nti omusawo ono wetuteeramu obwongo n'ogamba ngezezzaako nti okusevinga embeera eno yonna buli omu abeere nga tusobola okujja mu kifo kino ffenna ne tusigala nga tusurvivinze kati embeera eyo ogikwasaganya otya kyembadde nninda kati olina osooka okuteekawo embeera onazze aleese omulimu ayagala asindika bali abatemu alina okusooka okukkiririzaamu agenda kukkiririzaamu atya kati bannayuganda baganda bange munansonyiwa abali mu bizinesi tonyizeeyo nnyo kuba kati wano wetugenda ndabawo bizinesi gy'oyingiridde naye tugende mu maaso I know, but what can I do? Ffenna ensi etumala kubanga era waliwo n'abakimanyi nti ekiweebwayo mu kanisa kya pasita era agenda n'akigulamu akagatto banazimbamu ennyumba bakisalawo ne bagamba kyemuteekayo kiina kulabirira nze agenda okukoowoola okulyowa emyoyo gisobole okuba nga gitambula bulungi kaakati olina oteekawo embeera gy'oteekawo olage nti omuntu ono alina okukkiririzaamu kati mu nnaku ziri njogera mu nnaku ziri ze nali nga nkyaliyo kubanga kati ennaku zino ebintu bingi byakyuka osooka n'oteekawo ensasagge eri etya kamyo omumanyi omunyalo ogumanyi omunyalo ogwo ogusiiwa singa by all means oli agumansa mu ssaati n'ogiteeka ku mubiri gwo kyekibaawo kati kuba akafaananyi omunyalo ogwo ng'ofunye access n'oguteeka mu ngoye z'omuntu kati okwata omuntu n'omugamba omanyi genda oleete engoye z'omukyalawo ofunayo engoye nga 4 n'ezizo 4 zonna ozireete azze funa buyambi omugambe genda ozireete ajja kudduka mizinda akole ki kati bw'azireeta funa engeri gy'oziteekamu omunyalo ogwo zonna omunyango omugamba azizzeeyo bazambala ennaku 2 buli omu kati omunyango ogwo gujjawa ogutumye Uganda eno ate ovaana eno Uganda is a part of Africa Uganda ejjude abaana bagusekula ne bagufuula mu buwunga owulira so n'oguteeka obutesi mu mukka ng'ofuuyira mu bufuuyizi owulira kaakati bw'agenda neetakula omukyala agenda yeetakula kyagira yeetakula agiragira omuga mukome mujje mwenna owulira bajja kujja misinde lindako katono jojulidayo omunyango guno ogukwata n'oguteeka mu ngoye z'omwami n'omukyala bombi funa engeri gy'oziteekamu n'oziteeka mu ngoye zaabwe n'obaga bagende bazambale owulira jjukira omukyala ajja kujjayo engoye ze ye tamanyi nti omwami yazijje nayo yajja kwambala bwambazi naye omwami yajja kutegeera gye yakoze eki naye gwe omwami omuwa statement n'omugamba kyonna ekibaawo mbe nga shuwa nti engoye muzambala
owulira gwe newo kyona tetumanyi kinakutuukawo naye kyonna ekiriwo tugezaako kubanga tukwata ki embeera ebeere mugundi era ebijja musiwo ye omusajja ajja kuba amanyi naye omugambo wekiyitirira kwata omukyalawo omuleete era waliwo embeera era ebaawo omunyago era woba nga oyina bw'osprayinze ku mubiri era guvaawo ne gukaami nga tawulira kati bw'omuleeta wamuleeta omukuba kye bayita ekiwaanyi ekiwaanyi mu kyekitegeeza omukulembeze w'eggwanga yakiyimbako ekiwaanyi bayita kiwaani oluyimba olwo olumanyi omukulembeze w'eggwanga yakola ki kaakati oteekawo ekiwaani ky'oba kuba ekyo oba oyagala kubagatta oteekawo embeera n'obagamba owulira ono omusajja omugamba nti ekibadde kikuleese gwe kyobadde olowooza nti oyagala okugjawo ono naye okimanyi nti ate naye waliwo atere naye era ayagala kukola kintu kyekimu okimanyi mbuno waliwo abali wakati ayagala mwenna muveewo atwale bye mukoleredde ebbanga lyonna Katolo abantu bano bo bagamba mu lulimi kiruzungu oba lu South Africa bamanyi oluzungu naye kati jukira kati no South Africa twagezaako okuluyiga naye nga bamanyi oluzungu kati embeera gy'oteekawo ogezaako okulaba ng'ofuna trust eno neeno mu side omuntu wajjanga mulwadde kyonna ky'omugamba akola ki kubanga agenda okujja gy'oli aba amanyi ogenda kukola ki kumuwonya owulira kakati nga sinaba kutuuka sinaba kuggusa nsonga eno oli ayinza okujja omukyala n'agamba munenze omwami wange yanzira amaze emyezi 6 tankwatako kati n'otunuulira obudde nga bali mu winter South Africa bamu tebaagala kunaaba balinga bazungu owulira ng'ayina ameze gundi mabira forest mu bitundu ebyenkwaso owulira kati neweekuba mu ggwe n'ogamba singa nze abadde omwami n'alikiisa embuga omukazi nga yameze bw'atyo nga mabira forest budaka forest ziri mu nkwaso kati awo n'omugamba omanyi abakungu bagambye so mabiri oyo tusooka tuyina tukole kye bayita deforestation owulira tusaawe bumala okusaawa omuganda ali ate bagambye waliwo buno obuntu obuyitaayita burorono nabo tubuyiseeyo tuguleko ne bu perfume kakati ng'omugamba n'enviiri zino owulira nazo tukole ki tuzisale oba tuzirongoseemu genda bazikoleko gundi nazino engoye abazayi bagambye zonna zijjeemu zonna ozigire ogende wali mu kiduuka ogule engoye empya okumala ennaku 3 yobeera ng'oyambala ngoye empya ng'ate owunya buki eryami ligenda okukoma oligamba kiki ate ligenda okusembererako ng'awunya bitya nga licekenamu neemeka oli mutaka ye takola ki tasiba gukweya ligenda olaba ng'ayitayo era omutaga munaye musawo can you imagine okimanyi yakiisa embuga yarambudde ssebo ku bataka kati bino byonna byokoze yetafa ku bino by'omugambye nti kyusa engoye gira kiku deforestate bagamba kya deforestation deforestation bye mune castration kwekula no kati tajja bifaako ebyo byonna obulira kati already akufunyemu trust nti kyeyazza okufuna kyeyanonye akifunye yabadde ayagala kujja omwami wasobola okukyala embuga by'omugambye wabikoze omwami so it is psychological kati kakati bw'amala okufuna trust nga kyeyazza okukima akifunye kitegeeza buli ky'onoomugamba ajja kukola ki ajja kukikkiriza omaze okumukwata akavako kali keyasoose okukugamba webale nnyo akatadde mu nkola n'omusajja najja n'acekenamu kubanga teri musajja alaba mukazi we ng'akyuseeko ng'afaanana ebirungi ebinyuma ebiwooma n'agaana kukiika mbuga oyo omanya aliko emmandwa gy'alina okusamirira so kati mu mbeera eyo nkuzaayo wali wembadde nkugamba nti olina okunoonya trust n'asobola okuba ng'akwesiga kati omwami ono olwokuba yabadde azze kutta nga kyekyamuleese
otaddewo embeera gy'asobola okuba nga akule. Bino byegambye nti mutume essaati ze blouse ze oteekemu evako kuba wona omugamba genda okima omukazi tasobola kumuleeta. Oteekawo embeera ye naaba nga yagenda omuleeta emisinde. Kati embeera tugicreatinzeewo already. Kati bwamukuleetera wano kati olwedde obayina babiri. Oyagala okusooka okulaba kiki ekiyinza okuba nga kyekireetera omukazi ono okuba nga ayagala kuttibwa. N'omusajja ono lwaki ayagala kutta mukazi we. Kati obayina babiri. Jjukira gwe essaawa eyo gwobeera omusumba. Gwe musumba kyogere gwobeera omusumba mweyo yeekaale. Kati essaawa zino batuuzizza. Omubuuzi omukyalo omanye ekikuleesezza wano. Linda katono nnyo. Kati kyembuuza mu bino byonna wano nga tunabatikkula kimu kya 10 okyabagatta bugasi. Kati ekimu eky'ekkumi kati ffe twali bakakolemu nga totunuulira nnyo kimu kya 10 ng'otunuulira the bigger picture ey'okutikkula omugugu. Kakati bw'onooba bagamba totta kibe so kati buno buchenji kuba bw'anaabazzeewuwo waliwo kye bayita consultation fee agisasula wali ku mulyango. Kati tukyali ku eyo olina okumuwa ensonga lwaki agenda okukuwa ssente ze. Totuukirawo kusaba ssente, muwe ensonga, give them a reason okuba nga bagenda okukola ki okukuwa ssente zaabwe. Kati obatuuzizza babiri bonna weebali. Kati tuka nobagamba mukimanyi nti no mwembiriri mubadde muyina ennaku 12 mwenna okubanga mwenna muvuddewo mufudde. Mubadde muyina ennaku 10 na mmeka nga mwenna mukoze eki nobatunula mu maaso. Omukyala n'omubuuza ki ekikuleese wano. Nakize semanya engoye zinsiiwa omubiri gunsiiwa buli lwennyambala. Omwami omubuuza gwe ki ekikuleese wano. Tasobola kuwa ansa. Ajja kusookana n'agire. Obagambe mugende muleete enkoko. Mugule enkoko ennamu. Enkoko enki? Ennamu. Mugule enkoko ennamu mugireete wano. Aba South Africa. Bo bembiriri abazze. Bewayisa abate mugende mugule enkoko emu mugireete wano. Kati abakongozi obamanyi? Abakongozi mbamanyi. Bebaluwa. Omukongozi anti yagenda yanoga eddagala. Wakolako obukongozi abe. Ebintu bino bitegeera otya? Nkuze ekimala. Kakati webalindako gwe kati gwe abeera jjajja wali. Nze kamala byonna. Kale. Tuli proudly sponsored by Mamba Music. Era nga program ekyagendera ddala mu maaso. Omukulu kasooka aliemu watermelon omumiro guleme kusikatira kubanga ye emboozi ekyagendera ddala mu maaso. Kakati kyembuuza mu mboozi eno wano gwe jjajja gwe bayita nti jjajja w'embuga. Jjajja abataliiwo. Kati olikola bino byonna byonna obakutta obwongo. Essaawa zino olikola ngaani? Nze musawo. Ati kyekyembadde ngamba. Naye omusawo anti jjajja gwoyogerako ate the spirit y'oli ajja. Y'oli ajja gwe bayita. Kati wano gwe musawo. Tuyite ku bajjajja. Batutuuleko tulabe ekigaanyi. Batulengezeeko kuba kulengeza. Batulengezeeko mu maaso. Kati kyembuuza emboozi eno olwo gwe musawo omukongozi naye abeera waawo abeera ku standby. Abakongozi babeera wabweru. Babawulira ekigenda mu maaso. Woba olina kiweta era wabeera eriiso gundi egundi eri ne wokola bukolozi aba yazze dda. Ekintu nga kibeera programmed nnyo. Kati babeera wali nga bali kwalaata. Babeerawo. Sigino zino muzitraininga nti singa nkola bwenti ojja na kino bwekiti ne bwekiti. Nga bw'omanyira eddwaliro we libeera nti wabeerawo agenda okulongoosebwa wabeerawo tuleeta ku kataasa k'amazzi ate alina kubeera eriwo mbwe leeta abasaasa olina kuba simu babeerawo twagala ku kataasa n'aleeta mangu leeta ku mazzi agabuguma teekamu omunnyo kola bwoti. So it is the same. Call it what you want to call it. Owulira. But business yeemu mulimu. Kati saawa zino ndi mu kujjanjaba. Ndeesa abantu babiri
omuntu omu nina okutaasa obulamu bwe baleme butwala mbatumye enkoko enkoko eno kati ffe twasomako kati mu bulimu bonna mu bulamu teri agaggawala ng'ali ku musaala obadde okimanyi no one gets rich nga dependinga ku salary obadde okimanyi wabeerawo ebyebbali byokola ebigenda okugaggawaza kati mbatumye enkoko kati enkoko we mbatuma nze ng'omusajja yasoma ku physics by the way nasoma sciences owulira manyi nina ebintu byensobola okugatta n'engatta kwata empiso gigattemu oyinza okugatta sodium chloride magnesium olina ebintu byosobola okugatta ebyenjawulo wobigatta mu mpiso ne bibeera wamu kati nebeera standby empiso eyo in life we make sacrifices bwe tuba tulina bye twagala okusavinga ebisingawo sacrifices ziri buli wamu bayinza okugamba nti kanungu bagende bakakubeko bomu kakyakyawo kaveewo olwoko balina bye bayisaawo so those they are the bigger sacrifices you cannot be proud of them but oba olina kyotaasa ekisingawo kati ogenda okola ku nkoko n'omuntu ono kiki enjagala okutaasa kati awo wetujja ku nkoko n'omuntu kiki oyagala bataase nze nkuli yetinzeewo enkoko egenda okuliplacinga obulamu bw'omuntu omukyala yabadde naye jjukira oyina okuwa omusajja ono amazima muwe proof lwaki ddala lwaki ddala omukyala ono asigalawo kati wobatuma enkoko jjuka twakomye nga tubatumye enkoko baafulumye bagenze baleete live chicken eyo bagireeta jjukira baba bayingira nga bakomawo bakomyewo tebajja kuyingira nayo omulumba basooka ne bagireka wali wabweru ku mulyango bo ne bayingira kati obatayiminga we batiyingira we bati baba bakatuula we bati nga bakakola ki obagamba enkoko eri mukole eki temugireka wabweru kakati enkoko batagireka wabweru omukongozi ono wagikwata gibaweerereze empiso wegikolera ki empiso eno weeyingirire enkoko jjukira bakatuula obagamba nedda enkoko temugireka wabweru baba bayimuka bagikime n'omukongozi agira agibaweereze empiso weeyingirire enkoko jjukira enkoko kati onalowooza ekaaba ke bagikuto giweereza kumbe ekwata ekaaba mpiso eri ne bagikwasa bano kati tayimu eyo tebalina kyebasobola kulowooza nti waliwo kibaddewo olina okubala obudde kati empiso eno anagifumita enkoko ani abaweereza ani agiweereza mukongozi omukongozi yabeera n'akayiso kati mu kusitula empiso enkoko agiweereze bali n'akayiso we kajja ne kayingira ki enkoko kati mu kukaaba wano eno abakongozi bajja bano abali munda abateeje balowooza atuweereza ki kati gwe kyogamba ositula enkoko ogiweereza omuntu tekaaba oba eseka busesi ekaaba etya ekaaba etya kakati baba bakagikwata we bati nga bagirese munda bakwatirewo emikono otandika okusaba wagambe nti kitange taata eyazze yena n'omuzimu oguli ku mwami ono gwagala okugjawo mukyala we gwonna mukama taata gugende akiri mu nkoko taasa obulamu bw'omukyala osaba mu lulimi lwo lwotegeera lwe batategeera bagambe taata nze onkozesa bukozesa nkola mirimu gye okusobola okutaasa omuntu wo era omuntu otagenda kufa tagenda kufiira ku mikono gyange owulira kakati jjukira empisa gye bakubye enkoko emala eddakiika egi enkoko nekutuka kutu kati yogera amazima nga bagirese namu eri mu mikono gyabwe enkoko nekutuka balowooza ki kati obagamba mbadde mbagambye mugenda kufiira mu nnaku mmeka 12 mulaba ekissa enkoko waliwo abadde ayagala okutwala obulamu bwammwe era gwe obadde ogenda tutwala obwono naye badde bakabutwala n'oba badde babutwala kati kyetulina okulwa mulina kwekwata wamu musooke mwenyweze haga ichaza tusooke tulwanyise ekintu kye kyagala okutwala obulamu bwammwe taata nga baloka beekwata bati nga beekwata nga benyweza kati okumanya olina ekintu kino kiwanikira ddala ono agenda okutuuka okwagala okutwala obulamu bwono n'embuga baba tebakyakiika kabe kasinga baba bakiika baba tebakyenyumirwa kati oteekawo embeera
nga okulwanyisa omuzimu guno amaanyi ganene agaagala okugira balina okusooka n'okukiika embuga awo wennyini mu nfo bakiika embuga ng'obalaba booti ovaawo okuma bukumi buntu awo n'okuma bwokumye n'okuma omukka ne gugira n'obagamba basooke bakiika embuga tulwanyise kiri kati awo n'obatuuza kati awo tusooka tuyite ku bakulu awo maloboozi olujja nga bamaze okukiika embuga kati mwe muwulira mutya nti bamaze jjukira you are the engineer buli kimu okiwulira buli kintu you are the master planner owulira tuli ku eno yonna kye tuliko kino kyonna tutaasa bulamu bw'oli baleese enkoko eyo ebafiridde mu mikono taata oba nkome wange embozi eno soka olyemu nange musubscribinze abalaba bamunyumira obunyumizi kakati emboozi eno mukukiika embuga awo wenjagala osinga otekesera wali owulirizaako abantu abakiika embuga natera twalabanga ku blue movie ate bwe twali tukula twalingizanga ne mu butuli twalingiza jukira ffe twakulira gundi gye twakulira mu setup yali ya mizigo kakati waliwo okubanga okula nga tebikulya nnyo era nga tofuna nnyo mbeera ndala naye waliwo stage gy'otuukako ng'ekituufu owulingiriza abantu abakiika embuga olina embeera gy'ogendamu kati abantu bano eno aba South Africa batuuka bakiika embuga mulina okuwuliriza nti bagenda okutuuka ku kamalirizo nga muwulidde tewali okumanga bizinesi ebeera nzibu nnyo tewaliwo embeera ebatuukako yonna tewali jjukira guno mulimu omwayinza okugamba munne nti waayo ekisajja nga kikasuka nnyo guno mulimu ebeera bizinesi jjukira gwe olina okufokasinga kubanga guno gwonna tukyali ku mulamwa kulaba nga tukola ki nga tukola omulimu kyogere nga kirina okubeera nga mukola kati gweokola tosasulwa baba kati maze omusajja oli wemmaliriza enkoko eno n'emufiira babatuuza babagamba bannaaye ono abadde amanyi nti gwe oyagala kumutta era naye abadde agenda kutta ng'okyuka ogamba omukazi confess byobadde ogenda okukola omwami wo oba byobadde omukola jjukira gwe tobimanyi tannakwatulira omugamba confess kukyalabyeko kiri ekyamutuuseeko mu ngoye kukyalabyeko enkoko emufiiridde mu ngalo omukyuka bwonna omugamba confess ayina okwogera nti nange mbadde mutegeka jjukira olwedde amaze otutegeera n'omwami we yabadde agenda kukola ki kumutta omugamba wano muli wano ntaasa bulamu bwammwe ntaasa buki kati nga bakonfesinga ng'okuryetingawo omuntu omulala atabaagala you are creating something different womala omucreatingirawo bonna batandika okulowooza abekinga okimanyi oli wagamba nti okimanyi mu kika kyo waliwo omuntu eyakusiranya kyova olaba ofuna ssente naye zikuyita buyisi mu ngalo ani afuna ssente natetamuyita mu ngalo ani gyali because wozifuna olina ozispendinga kati nzateeka okimanyi ofuna ssente naye zikuyita buyisi mu ngalo step mother wakuloga kati okuryetingawo embeera eyo omala ogikurytingawo bagenda gibelievingiramu bonna era omwami agenda kwenenya agambe banaye munsonyiwe mukyala wange nsonyiwa nze mbadde mmanyi gwe ayagala okukola ki n'omukyala agambe nti nsonyiwa obagatta era bagenda okuvaawo nga bali bumu kati awo wobatikkira n'obagamba ebintu bino byona jasi bino tugezezaako tubi-identifyinze tubizudde tubitegedde tugezezaako obicontrollinga naye tetubigemye bikyasobola okubeerawo wetuba twagala biveewo kati awo wootikka kwe kutikka ensawo obakwasa ensawo oga tuyinza okwetaaga ente 100 embuzi 2 endiga 3 obumi 8 n'eddiba lya nawolovu nga lirimu kamukuukulu
kati eddiba lya Nawolovu nga lirimu kamukuukulu bagenda dijjawo baba ino kwata sente kati eddiba lya Nawolovu lirimu kamukuukulu ate eryo erireeta ssente awo omusawo wagamba nti liri mu Pemba Island oba waliyo ekangulumira eyo oba ebuyikwe waliyo omukazi aliyina naye okumutuukako omuteja aba awedde kakati awo omuteja owulira engeri gyetumutegeseemu kati tumutuma kati fe tumaze okukola egyabwe obulamu tukoze eki tutaasizza obulamu tewali afudde bonna bagize n'embuga bakiise n'amaka gazzeewo kati fe tugenda sasulirwawa ana fe tulina osasulwa kubanga ewaka waliwo abalindiridde kati kwe kutuma bino kati bino byemubatuma ani agenda nabo okuleeta sente ezo bebaleeta bagenda ne bazireeta banoonya ziyinza okuba nga sente ze zibaviirako ensonga lwaki bagala n'okwetta kasente lwaki bazituwa fe ne tuzitwala bo ne basigaza obulamu olaba Katonda wagamba nti webale kutaasa mbeera mwana wange kirekeza nange emba nkoze eki okuzzayo emabega nkugamba mu biseera biri tomanyi muzanyo guzanyibwa mbadde nkubuulira mu biseera biri kati essaawa zino maze emyaka 15 nga navaayo nakufuna kibayita redemption nenzira mu bulamu obulala omuzannyo ogwo guwedde abantu bano bwe baleeta ssente bazibawa bavunama bazibawa kiba kityawo nga bo bamaze okukwata sente tebaziwa bantu South Africa tebakwata ssente bagundi abasawo tebakwata ku ssente bano bazitwala ne baziwa bajjajja baabwe be bagenda osanga mu bisenge byaffe kati bajjajja bafaanana kati ogamba gwe tolimu Nansi woba oyogera ne bajjajja abo okola otya ogenda mu kanisa n'ogamba nti omusumba jjajjange olagawa buulira abantu wulira bakuwuliriza woba oyagala okwogera ne bajjajja abo olagawa kyogamba temulina ku bibbo temulina ku nsiisira temulina gye muteeka bujjo mbuuza gwe Habeki tulinayo ssebo kyogamba gwe ndi muzzukulu wa Mugema ssebo exact weddira ki eddira njima akabiro kamukuukulu kyogala okugamba gwe tolinaayo gye mutwala nsawo tulinayo ssebo kati balibo bakwata ne beesiga ensawo zaffe beesiga ensawo zaffe era baterekemu obuuma so we baleeta era baba tebakwasizza gwe jasi oli ki oli musawo jjajjayo oli ajja n'atuula ne baleeta era bali bajjajja bagamba nti wemuzireeta muziteeke wano na wano si musawo temuziwa musawo omusawo abeera kiriini nnyo mwe muzireeta bajjajja babeera boogera bwe muzireeta muziteeke wano na wano tebula teri mu South Africa mwaba basawo gaa nti oba nti yabbye oba yakoze kino baba bakola mirimu bakola ogwabwe ne guggwa balibo ne baleeta kubanga bo babikkiririzaamu nnyo yes kati kyembuuza nga tumaliriza akaboozi ako bajjajja bano bino byonna bikoze biwedde omaze okubagatta aba South Africa bajjajja bano batuula ku ggwe oba waliwo amaloboozi gye gava ag'enjawulo bajjajja abo abe South Africa tebatera nnyo tebatula ku mitwe gyaffe bo beetuukira batuukawo mu nfo babeera mu bbanga ndege ne zikuba eri ne zikuba batambulira ku bisenge batya nkutidde sooka onye ku kyokunyo awo wensinga okwagala okumanya awo kubanga ati wammwe awo wensinga okwagala okumanya nti bajjajja bano bayitawa tonsuna nnyo naye gwe kyoba omanya bajjajja bajja batuukawo bintu byaddamu jjajja oyinza okubeera nga Abe King nga gwe jjajja ng'ogenda okwesuuba ku miguwa n'endegezo wozikuba eri ebintu bino byaddamu ko myaka nga 10 na plus kati bajjajja ebiseera bye bayitangawa bayitanga mu bire bayitanga mu mpewo batambulanga ku bisenge
bajiranga mu kateni George Dive ayinayo basajja babasigale manga ebiseera ebyo abakyali era wakati ebiseera bino okalongosaamu emizannyo gyakyuka moving on from obutiba obwaliwo that time kati butiba bwanjawulo abantu luli bayina ng'ogenda mu ofiisi naye kati abantu bakolera ku masimu bakolera waka so kati ebintu byakyukamu onjanjabira ku WhatsApp ojjanjabira ku website so kati ebintu byakyukamu namalayo emyaka 2 South Africa bwe nafuna ku ssente nali nina okukozesa engatto yange ey'okubiri kuba engatto eyali esooka yali entuusa South Africa kati nalina ey'okubiri nga nayo nina ogiteeka ku ttaka ye yali ena okundeeta Bungereza yengatto ey'okubiri. Wava South Africa twasobola kukomawo Uganda kugenda Bungereza? Nakomawoko Uganda namalawo ndowooza emyezi gyalinga 2 kuba nali nina okukola emikolo n'entegeka kuba visa nagisaba ndi wano so nakomawoko namala emyezi nga 2 then kwe kugenda Bungereza. Kakati otunyumiza story ya South Africa eyo nkuzaamu emabega katono we twakoma wali oyingidde South Africa tonnafuna bukugu buno bw'otunyonyoddemu engeri gy'okubamu omuteeja kubanga katate buno obukugu bulaga nti ate watuuka n'ofuuka professional nnyo kubanga ekituufu kyo ky'osomesezza nange bwe mukitunulamu ndabira ddala nga bwe mba nkutte omusajja oli yaani Moshi bwe mukwatako nange essente abajja kuzimpa singa mba nzannye nga bw'okoze eki bw'osomesezza naye kati kyembuuza watandikira ali mu mbeera y'okusuula obupapula mu mamotoka tonnafuuka kafulu nga wano w'otunyonyodde bagiyita apprentice nga nkyayiga jjukira omuntu yenna omufunyi bw'obanga oyagala okufuna sente ziddukira abo abaziyaayaanira bwe natuukayo natuukira omusajja nga yali yakwata nga mugagga muzibu nateekawo ekiyumba awo nga tukisulamu abantu nga 10 jjukira nze nali asembye nzizereeti nga nsulana ku mulyango kuba twalimu bangi naye olwokuba nti nava e Kampala nali ndi mu buufu nga ndi mugezi nga mmanyi kyenjagala sente z'omusajja oli size nali njagala kamfati y'omusajja oli si gye nali noonya nze neeyimusa ntya kati jjukira promotion advertisement bakolanga bupapula bu flyers kati nze namugamba taata kuba boxi nga bo bupapula zino traffic lights robots nga nkerayo sawa 11 wuli ebitalawe byaka red emotoka ziyimirira nga nyingira nengaba nenkomawo sawa nga 3 nga box eweddewo nenkimendera ku sawa mu afternoon sawa 8 nengenda nengaba kati omusajja naye yagenda okulaba nga amasimu gakoze eki geyongedde taka omwana ono ajja kukola ajja kuba yalina bangi nga we bali awo naye nga jjukira bali abamu baali baganda be tekibakakatako bagamba lwaki tukola kituzukkale naye nze nali kaana kambaata nga ngenze kunoonya ze kutakula nga noonya zange kati nakuba boxi ne ziyitirira owulya bwe zaggwawo waliwo nasanga boxi nga 8 zonna ne nzikuba mu wiiki emu ne ziggwawo amasimu nga bagamukubira nga amalala takyakola ki ne mugamba taata tukube endala empapula ziweddewo n'akuba endala kati we yakuba endala jjukira olwedde zaali zikyali mu circulation nga abantu musimu bakuba kye nakola awaalinga ennamba ye nange nenteekawo kimaaka ki white wash nange nenteekawo eyange uli awaali ennamba ye nenteekawo white wash nenteekawo eyange nengaba empapula kati okimanyi nti nno eyali omukozi nga nange obusimu buvuga nange nenzirako ebbali bagamba Dr. Hassan liryali erinnya nga nange nzira ebbali ngamba yes please twawulidde tufunye fulaya yo mbunno osobola okuzza abooluganda abayawukana konzaago mazima oli mu kifo ekituufu
tusobola kusangawa awo ngamba gamba naye nsobola okukola ne delivery home delivery I can come to your home kubanga jukira office omukungu na Hassan omutufu yali jali baga ali address tujina konzani naye nkola woba osobola nsobola n'okujjewo ani atayagala bamusembereze delivery service kati abo nga nze akyala nengena nembakolerako wa ewaabwe nange netandika okufuna ku busente ssebo ekitiko okimanyi ekitiko okimanyi kiri kitya ekitiko kino kibasimba kati olaba amajani amajani ago ogateeka mu sukaali n'ofumba amazzi agabuguma n'ogateeka mu bucket n'ogateeka mu wiiki ng'emu namba kyekibaawo gakola ekitiko ekitiko ekyo omanyi omugaso gwakyo mwana wange nabirabye e Uganda kati waliwo ebintu bingi abamu bagayita amaanyi ga kisajja mbu bakozesa balina eddagala ly'amaanyi g'ekisajja but just yerinnya libaagala okkiwa but eddagala erikirinzinga emisuwa gyaffe gino giraba omusajja emisuwa gye bwe giba nga omusayi gusobola ogiddukamu ne gitambula obeera talatibu lubala nnyoso ku nfette obeera steady kati ebyo bye twakoleranga abantu bali eri ajja n'omuwa ekitiko n'akinywa omusayi ne gutandika okukola ki okutambula obulungi kati nze natandikira ku buntu obutonotono ng'obwo owulira ebeera nga woowulira babaita baki bano aboogera n'abantu omuntu alina obuzibu someone is troubled bakansala yeetaga bwetaazi kwogerako naawe bintu si bingi abantu bangi abali eyo nga yeetaga bwetaazi muntu atuleko nga bwe ntudde naawe habi essaawa zino tunyumyemu ate n'omuwa ssente nnyingi so wane Uganda nabiro by'abaana babikolera ddala birungi some people just need abantu beboogerako nabo basharinge sharing is caring beetaaga a listening ear omuntu abawuliriza babeko bibejja ku mutima kati bw'omutuuza ate n'omaliriza n'obaako by'omuwa munayikozesa kantu kano akazigo kano okalaba kajjako bad luck naye gwe kyoba omugamba nti face ye kalze nnyo wesiga ku bizigo ofaaneko bulungi kati kano kwomugamba nti bad luck ajja kukeesiiga mu budde kubanga teri atayagala good luck naye nga kyoyagala omugamba nti face ye wesiga ku bizigo omwami wakulabe ng'ofaana bulungi naye kano akabad luck kootaddemu kekagenda okusasuza akazigo kano bakagule akakadde ng'ate wali eri ku dduuka ka 13,000 okitegedde kati oguba mutwe buba bubbi kibaki nkuwadde service bwe nkuwa service onkunyonyodde ne how much I am going to charge you tekinfuula mubbi because buli muntu alina value price value kati Abe King okwogerako obwogezi wano naawe sente zompadde ozimanyi kakati nange bwe mba nkukyalidde kyonkyajinga okimanyi ate nga ate oluusi nsobola okujja ewuwo nawe muganda wange yakoze eki tunyumyemu nga ki gundi pointi satu ozitegede ezo nti awamu wasobola okukyajingibwa awalala neobeera bwa sseruganda so kati abantu basinga kye bagamba ekibalemesa kiri kimu they misinterpret ebintu bino nti lwaki ng'onseera bw'otyo that's how much I charge if you can afford it if you can't kubanga bw'oyogera bw'otyo ojja sanga omuntu atunda essaati eno oba eno gye nnyambadde nga olugi bagitunda emitwalo 4 ng'olugi bagitunda emitwalo 15 naye nga ki nga saati kakati oli mugezi kubanga nze nalaba kati ffe bwe twayingira emirimu gino ogenda n'olanga bizinesi y'omuntu abantu ne bakubira essimu bagana naye omuntu gw'olanga ng'aseera ate ng'omuntu gw'olanga yakubira gamba waayi
Kintu webale kunkolera bulungi. Abantu bagula. Kati kitegeeza bana bakuba ne bagaa nti aseera. Abonsi ye kirasi gyakola ki? Gyanoonya. Esi audience ye gyayagala. Kati wato kirambuludde bulungi. Aha. Omuzadde omu omwana ng'aleeta ejjinja nga mugamba taata ejjinja lino basobola dimpaamu ssente mmeka? N'amugamba sisobola kukubuulira ssente ntuufu naye litwale ku kaduuka kali akali mu Stenson omusajja omubuuze. Bwe yatuuka omusajja n'amugamba ejjinja nsobola dikuwaamu nusu 10. Omwana n'akomawo n'agamba nti aŋŋambye ampaamu 10. N'amugamba okay tolimuguza. Kati litwale mu kibuga waliwo amaduuka g'abayindi awo olibawe obabuuze. Omwana n'alitwalayo n'amugamba eddinja lino ne balikebera ne bagamba tusobola okuwaamu emitwalo 10. Omwana ako n'agamba baŋŋambye basobola okumpaamu emitwalo 10. N'amugamba okay tolitunda tolibawa kakati litwale. Wali abagagga bakwano bange bemmanyi bakulira mu bintu eby'obugagga eby'amayinja obabuuzeeko n'alitwalayo ne balikebera ne bamugamba ejjinja lino tusobola okuwamu obukadde 2. Omwana aga baŋŋambye basobola okumpaamu obukadde bumeka? Kati n'amutuuza n'amugamba eyasoose yagambye akuwaamu emitwalo emeka? Eyazzeeko n'agamba akuwaamu mmeka? Owasembi yagambye nkuwaamu mmeka? N'amubuuza kyakuyiga ki ky'ofunamu mu ebyo ebintu ebisatu. Kati gwe kyakuyiga ki ky'ofunyeemu Habe King? Ekyokuyiga kyenfunyeemu mu nsonga eyo nti akatale kanjawulo gye tutunda bye tukola ki oba gye tugula. Nti waliwo alya mu Cafe Javas okitegeera kankiweebwe nti example olwo alya mu Cafe Javas waliwo n'alya mu Tony Nyira naye nga bonna baba balidde ki mmere okiwulira. Waliwo alya ku Tukke waliwo n'alya ewa Mama Naaki naye bonna baba balidde loko food okategedde naye ng'ate mu Tukke emmere ya mitwalo 10 wabula bagikyusa erinnya ne batagiyita loko food ne bagamba olidde buffet. Ate wa Mama Naaki soko kwataawo bagikyusa ki? Bagikyusa erinnya eno bagiyise ekyesoose ewa Mama Naaki lunch eno bagiyise lunch eri bagiyise batya? buffet. Kakati ansa zonna zompadde entuufu. Ekyokuyiga ekirimu kiri kimu. Never underestimate your worth. Osobola okubeera mu kifo ng'abantu bakulabanga yovyo bakulabiraawo because kyekifo ky'olimu. Bw'ovaawo n'ogenda mu kifo ekirala mu bantu era abali mu level eyo bajja kukulabira ku eyo level. Bw'ogamba nti wano si we nnina okubeera era n'ogenda mu bantu abalala abali mu kirasi eri nabo bajja kukulabiramu eyo ki? Kitegeeza nti mu bulamu ffe tusalawo we twagala tubeere kye twagala tubeere. Oyina amaanyi singa omwana ono yatunda ejjinja wano awaasooka emitwalo 2 era obulamu bwe bwali badde ku mitwalo emeka? Era yali badde amanya ejjinja liri waffe emitwalo emeka? Emitwalo emeka? Naye bw'aba nga teyalitunda n'agenda awodako ne bamugamba emitwalo 2 nawo n'atalitunda n'addayo ne bamugamba 2. Kitegeeza nawali awo 2 era singa teyalitundawo era n'aba agendako awalala mu leve endala. The higher you go the cooler it becomes. The cooler it becomes. Ngajukidde bulungi. Oleka wasomako. Nasomera ddala sebo. So worth ffe tujeewa. Ffe twewa bagiyita ki mu Luganda? Ffe tweteekako omuwendo. Ffe tweteekako omuwendo. Tokkirizanga muntu kukuteekako muwendo. Ozitowa ekyo gwe kyomanyi. Price tagayo gwajeekolera. Yes. Ne bw'obeera mu relationship ng'olaba tekiggwa tosibaawo nnyo ate munnange banagamba ki nina okugira
oyinza okubeera n'omuntu nga mubutuufu si woolina okubeera gwe nga omukazi n'ava n'agenda n'afuna omusajja omulala n'amukyusa embeera ne mumwerabagamba ono naaki gwe twalabanga wano ono naaki aba yagenda ku leva endala aba yalinnya yakolamuuko eyo yo ffe tugyewa mpozi twabaddewa awatutuusiza wano ewatutuusiza wano twabaddewa tunyemu ku lwendo lw'amazzi kati